And I even learned a lesson from Kyali kigambo kya mami. It was mommy's word. Yali ayogeranga abaana ye woba oli awo totunuulira musajja. He said that if you are there, you never look upon the man. N'agamba ye yatunuulirako omusajja mu sukulu fiizi z'abaana ne ziganda ne baagala okulemwa okusoma. Naye mumanyi nti abakyala naffe bwetutyo bwe tuli. But do you know that even ladies were like that? Tweteerawo ebifaananyi ng'ekyo kye tutunuulidde. We create images and we look. Bw'otunuulira omwami omubala nga ye kamala byonna. When you look at buli kimu kyonna y'alina okukikola. That he has to do everything. But he said, olunaku lwe yalekerawo okutunuulira omwami. That day he stopped. N'amuggyako amaaso ge n'atunuulira Katonda we nga naye akola. Abaana baatuuka ne bakola ki? The children went to school. Yesu omulungi yeebazibwe. Kitegeeza yali abuusabuusa ekigambo kya Katonda nga takkiriza Katonda ye mu Katonda alabawo omwami. Meaning that she had doubted tamanyi nti n'omwami Katonda yamuwa sikulu fiizi. Ate takimanyi nti ne Katonda naye asobola okuwa fiizi n'asomesa omwana. Bw'olilekerawo ekigambo kya Katonda oli wako. When you ever stop doubting the word of God. Bw'olilekerawo okubuusabuusa ekigambo kya Katonda aliyimirira wamu naawe. When you ever stop doubting the word of God, you stand together. Bw'olilekerawo okubuusabuusa ekigambo kya Katonda olifuuka omusajja olw'omwami ow'enjawulo. Stop doubting the word of God, you will become a powerful. Kubanga alikitegeera nti ye omutadde ku front page nti ye byonna mu. Because you have known that you made him, you put him on the front page. Yesu omulungi yeebazibwe. Tusomereko Bassekabaka ekyokubiri 7. 2 Kings chapter 7. Bassekabaka ekyokubiri 7 okutandikirawo. 2 Kings chapter 7 from verse 1. Awo Elisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti enkya bwe bunaabanga kampegaano ekigero eky'obutto obulungi kiritundibwa sekeri n'ebigero 2 ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya. Awo omwami kabaka gwe yeesigamangako ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu ekigambo ekyo kyandiyinzise okubaawo. Yesu omulungi yeebazibwe okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Bayibuli wano etulaga nti omusajja wa Katonda yabako obubaka bw'ayogera. Obubaka bw'ayogera teyabwogera nga ye. Obubaka bw'ayogera bwali bubaka lyali ddoboozi kuva eri eggulu. Ng'aliyitidde mu ye n'ayogera. Naye era nga w'omanyi omwana w'okubuusabuusa. N'amugamba muli munda mu ye n'awulira nga laba tekisoboka. N'awulira nga tekisoboka kubaawo. Era n'agamba nti tekisoboka. So that it will not be possible. Yesu omulungi yeebazibwe. Ekigambo kizze gy'ali. Ekigambo kigenda gasa ye. Ebintu bwe bikka naye afunamu. When things come down, he also benefits. Naye ng'agamba nti tekisoboka. But he's saying that it's real. Era naawe leero omuntu bw'anajja. As someone may come to you. N'akugamba. And tells you. Nti mwenna. That all of you get up in the morning. Buli muntu agenda ku dduuka wasanga nti pulezidenti yagabudde ebintu. Everyone should. Buli muntu tatwala ssente agende. Let everyone go without amazima mubaamu abadduka okugenda mubeeramu abasigala. Some may run to the shop and some may follow. Tayinza okubeeramu abo. Even Mama may nga yabuuza ebibuuzo bingi azisasudde ate yazigyewo. Asking many questions. How has he been? Ng'agamba sigenda genda kutawana kusimba layini. Naye ng'ekyamazima omusajja akoze eki? Asasudde. Shopping gy'oyagala yonna ovaayo nayo. You get out of that place with all the shopping that you made. Kikwasa ennaku nga Mama Kevin yagenze n'aguma n'awulira ekigambo kya Katonda n'avaayo n'akasawo katukaali. It may be amazing when Mama Kevin accepts the word of sugar. She bypasses me on the way. Ate nga nze ngenda kugula kwota kubanga when I'm going to buy a quart of sugar because balekeddeawo okugaba
they've spoke. Ekigambo kya Katonda kizze ye n'awulira n'agenda. The word of God has come and I shall go. Yet for me I kati ye olw'okuba yakiwuliriza n'akikola. Not because ali mu kwejoyinga ku benefits ezo. she's now enjoying. ali ku magoba ago. ali mu kusanyuka. She's rejoicing. Nze nzize wali ndi mu kwekubagiza n'ekkoota yange ngifumbire leero n'ekyanzireyo ngole ekkoota. I'm just there with my quota of sugar. Lwaki? Why? Omukisa gwabaddewo. The opportunity was there. Chance yabaddewo. The chance was there. Naye olw'okuba omutima gwange gwabaddemu okubuusabuusa But because my heart was doubtful, chance nejja n'empitako. and chance came and bypassed me. Yesu omulungi yebaze. Amen. Walinawo weebuusabuusizzaako.